abantu abatawulira abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Federation of Hard Hearing bavuddeyo ne basaba gavumenti okufaayo ebatuusize ebintu bye bakozesa gamba ng'obuuma bwe bakozesa mu kuwuliza ku bbeeyi ensaamusaamu ng'oba oliawo n'omuntu abeera nga teyeesobola okubeera nga asobola okubeera nga abwetuusaako. Bino babyogeredde Namirembe Guest House bwe babadde nga bekubamu ttooki wa gye bava ne gye bagenda n'okusoomozebwa okuboolekedde. Ebiseera ebisinga obungi oyinza okusanga abantu boogera bulungi wabula nga toyinza kumanya nti oba mu bano mulimu abatawulira bulungi kintu kibeera kyogeddwa. Oluvannyuma lw'abantu bano okubaamu abatawulira bulungi baasalawo okwekolamu ekibiina kya Uganda Federation of Hard Hearing nga bano leero bakuŋŋaanidde ku Namirembe Guest House okulaba engeri gye bavuunukamu okusoomozebwa okw'enjawulo kwe bazze basanga. Masula Nalugwama ng'ono naye alina ekizibu kye kimu eky'obutawulira bulungi nga yakulira ekibiina kino agamba nti bazze bafuna okusoomozebwa okw'amaanyi olw'ebintu bye balina okukozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga n'abamu tebasobola kubyetuusaako. Abantu baffe obusibu bwe basinga okusanga ebintu bibeerayo naye tebamanyi gye biri ate abalala bya buseere ku bo. Kati twagala tuteekewo embeera tulabe nga olwaleero tukikwasaganya ebintu bibeere nga biri accessible, biri affordable. Era nga twagala okulaba nga buli omu avaawo nga embeera ye ey'obulamu olwaleero erina kyetuuseewo. Ono ebasabidde gavumenti ebatuusize ku buuma bwe basobola okukozesa mu kuwulira ku bbeeyi ensaamusaamu nabo basobole okujja mu bannaabwe abawulira obulungi. Gavumenti eveeyo ekwasize wamu n'ekitongole kyaffe etunuulire mu byetaago by'abantu abatawulira bulungi. Kubanga tetujja kugamba nti terina kyekozeewo ku bantu abaliko obulemu, weewaawo erina kyekoze. Naye ng'ate ffe abali hard of hearing tuwulira nti embeera yaffe tekwatibwako nnyo. Bano abasanze okusoomozebwa okw'amaanyi olw'obutafiibwako mu bifo eby'enjawulo gamba ng'amalwaliro ge baba bagenzeemu okufuna obujjanjabi wamu n'okusosolebwa ku mirimu. Basanze obuzibu bungi nnyo mu Uganda muno. Ekisookera ddala nti nga community oba tugambe abantu be tubeeramu bo bennyini tebategeerera ddala nti omuntu ow'ekikula kino gy'ali okubeera nga tebasobola kututegeera olw'ensonga nti omuntu wabatawulira bulungi kizibu tosobola mulaba n'amaaso go n'omanya nti omutawulira bulungi. Sarah Ayisiga ngo nava minisitule y'ebyenjigiriza alaze obwetaavu bw'abasomesa okuva mu masomero ag'enjawulo okusooka okufaayo ennyo ku baana bye baba bagenda okusomesa kuba bangi besanga balina obuzibu obutabulira bulungi. Oba atawulira bulungi bano be tuyita hard of hearing omusomesa alina okulabira ddala ataddewo enteekateeka omwana ono amuteekawa amusembeza mu maaso kubanga waliwo abawulirako waakira obulungiko ng'omutadde mu maaso ng'asobola okuwulira bulungi omusomesa ebyayogera. Naye waliwo ono atawulira bulungi naye nga ye tayagala kutuula kumpi n'omusomesa. Carol Nakibuule, Delta TV, Amasukkulumu.